omwaka gwo tugutandise 2025 tubagaliza omwaka omujja ogw'emirembe naye ebivulu ku mulundi guno byayawukanyemu omwaka wagumaliddeko wa twogera ku 31 because ebeera major events everywhere abadde ebivulu bingi tubadde tulina wano mu Lubiri Mengo enkuuka ku mulundi guno yadde yanjawulo bwe tuva ku nkuuka tubadde tulinayo ku Sheraton wabaddeyo Sheraton Gardens yateguka buli mwaka balamu yabeeramu ekyo ebivulu byabadde bingi abasinga obungi nga bwe baveeno bagende however ennaku zino bannayuganda bannayuganda yensi ndowooza egende ezenye ewa Katonda yayantusaasidde ensi yaffe n'ekyuka mu kukyuka n'ekyuka kale jjajja mwami n'atuwaamu ffe abavubuka kubanga okumanya Katonda atwagala bw'okimanyi nti amakanisa tegakyalina 31 wegabeera tewamala ebiseera ebisinga agasinga gadda mu bisaawe ekitegeeza abantu benyumiriza nnyo mu ky'okuyingirira omwaka nga bali mu kyaki nga bali mu kanisa mu masinzizo yes bakafo kati olaba nkajjuzza kyolina okumanya abantu ennyingira gye bayingiramu omwaka baguyingiriramu abasiraamu ffe tulaba nti manyi ffe tulina kalenda yanjawulo naye olaba abantu bayingira omwaka mu ekereziya bayingirira omwaka mu makanisa bayingirira omwaka mu bisaawe bayingirira omwaka mu bintu ebyenjawulo naye ebisinga kubeera kusaba odi Kampala wabaddeyo wano ku Lubiri wennyini ekyemmanga wabaddeyo Sserwadda bw'otunula muno mu Kampala mwawe Jingo Independence Night abatudda wali ku 25 P5 Wasenyonga abatudda wano mulu okimanyi akafukamu around naye nga wonna wabadde wajjudde kati Lubaga basigadde waka babadde bangi kati kudde eri so a number of places naye njagala okwebaza okwebaze Katonda yatuyisizza mu mwaka ogwo omwaka gubaddemu okusoomoozebwa kungi Fred nkimanyi gwe naawe ali eyo naawe osoomozeddwa mu ngeri yo mu mbeera emu oba endala however abamu tusoomoozeddwa ebintu bingi naye okusingira eddala abazadde batufuddeko omwaka ogwo gwennyini 2024 nafirwa maama wange omwaka ogwo gwennyini nfiiriddwa nnyazaala wange mukadde anzaalira omukyala omwaka ogwo gwennyini bakulu bange bafiiriddwa abaana of course nga nange bwendi eno mwenfuna challenges ez'enjawulo nkimanyi bulungi naawe muganda wange ndaba oyina okusoomoozebwa okw'enjawulo kw'oyiseemu 2024 naye ne tuddamu ne tukizza eri Katonda nti ate tumwebaze ffe tukyali balamu yes mu kusalawo abazadde ne bagenda naye ffe tuli balamu tukyasobola okussa tukyasobola okujja ne tubaweereza ne twogerako nammwe eri ebintu ebizimba eggwanga naye tweyongere okwesabira ennyo because abantu tulina ebizibu abantu balina ebizibu fuleenyo abantu bali bubi abantu tebasula njala era kyova olaba ekyo kimanyi abantu tebasula njala bayitirivu ate mu bulamu okubanga nnyo olaba nti obeeranga musajja ekimala okuyimirira mu bizibu byo yes much waliwo ekigaana kigamba nti twakula enteeka oba twemaliridde nange waliwo weesaba obuyambi ne waliwo ebintu emu Jamaal kati twaze bigamba kyaliwo okitegeera kale so opangayo nnyo okusaba Katonda okuwa amaanyi n'obusobozi because ekigenda okwawula n'emikwano kimu butabeera musajja kimala kwemalira bizibu ogenda kwawukana ne bantu Jamaal ne mugamba mukyala wange mulwadde n'agaana okumbeereramu okitegeera ojja kukyawa bangi nedda okuba nti bakubeeredde olaba kyoyogerako we andaba muganda wange njagala okimanyi mu bulamu tewali yeetaaga muntu ali bubi abantu baagala ali bulungi ate yagenda kumalira bizibu naye kira kyolina okutegeera teweesiba ku bantu at least kano kabe nga kalowoozo mwaka guno omupya gwe tuyingira noonya nnyo ekintu kimu beera ne muganda wo mukadde wo mukwano gwo gw'osookerako bamuyita omuntu sente nze nkubuulira abantu tebaagala kumanya bizibu byo abantu tebaagala kumanya mbeera ki gy'olimu
naye ate mukwano gwono bw'oba omukoze n'omuyiiya ng'omuyina abalala bajja mikwano ofuna emikwano emirala ofuna abazadde ofuna ab'eŋŋanda bakwagala okitegedde naye nga waliwo mukwano gwo kumpi n'ekisaawe naye nga akasobera okumpi n'ekisaawe nga waliwo mukwano gwo ayitibwa Mwami Ssente. Freddy omuntu obwavu bubi Freddy obwavu era 2025 njagala nkubuulire gwe muganda wange andaba oba obulwanyisiza otya kasita otabba nakulumya abantu kati kino nkigamba abantu bagamba nti nze kanonye ssente mu mbeera yonna jamaawo kino nkigamba okubanga nnyo olaba ebira byonna bigaanye Katonda akuwe ssente Wajja alina akantu kayogera ku TikTok okwakankaabya amaziga yagamba omugagga tasaba ndazuuka ku ssaawa 9 kusaba nakalaba jamaawo omugagga tebasaba naye gwe omwavu gw'osaba ne bwevulungula n'osaba okumala essaawa nga 3 oli mu kusaba limukabye Katonda essaawa nga 3 yo ye yagamba mbu abagagga ayinza n'okugerawo n'agamba Katonda good night Jesus good night yali gundi mabike atuuka n'atula yali mu kasambidde atuuka n'agenda n'atula wagenda okusabira n'asooka atula n'eddakiika nga 2 n'akusaba eki Jesus good night nedda anti n'atooka atula wagenda okusabira eki naye ona nebumbidde naye watuvugamu sipiidi akaakaani Jesus good night Jesus good night nagane yeebaka kugamba byonna abiraba abirina weebale kale kikulu kya byonna solution yabyo byonna kukola ssente kuyiiya kati ate nze nyina waliwo gayi era nze nkubiriza abavubuka bonna gwe gayi yambuuza yambuuza mu November omusajja wange aliyo Matinde Jamal okola mulimu ki omutuufu yandaba nga ndi mukwogerera mukono ndi mukwogerera kwanjula it doesn't matter nze ekirabo kyange Katonda kye yampa kwogera kati wakati mu kwogera n'okwogerera embaga okwanjula nsobola okukwogerera bannange bano bakiddaawo Papa Twaha Davis Walusimbi bwe babanga balina engeri gye banengene nga waliwo ekiraka kye nsobola okuba bonna baweddeyo era banteekako ne baŋŋamba kyokojje bwana Kaliitambula jangu okube wano ekiraka Oluganda ndumanyi bulungi nnyo engeri ennono gye zitambula buli kimu engeri gye kitambula nga nsuulako omutega nswera nga nteekako ekizibaawo nga nkissa wano nga ŋŋenda nga ngwa mu ddene nga ŋŋamba nga ntandika kakati bw'ombuuza nkola mulimu ki sigenda kunnyonnyola nze ndi munnamawulire ndi mwogezi ndi munnabyabufuzi ndi buli kimu kati nakyusa n'eŋŋombo gye ŋŋamba abantu bambuuza okola mulimu ki ssente ndi mukozi wa ssente kati kyoyinza kumbuuza okola era gwe mulimu gwange nze jamaawo ne bw'ojja n'oŋŋamba nti omanyi nemugamba kati ne bw'ojja n'oŋŋamba nti muganda wange ekiriwo bwe tugenda wano tugenda kufuna ngenda nsobola okuzannya ezaala singa mba ngenda kufuna ng'ompadde assurance nze akasente weekali nsobola oyingira politics nembeera munnabyafuzi singa oŋŋanye nti akasente weekali ne bookera ku makya n'oŋŋa nti omanyi Fred bwe tukera kwakya tukuŋŋaanya ebikolo bye tutufunamu ssente muganda wange noonya ssente naddala gwe omuvubuka omwaka guno gwe tuyingidde ono omwaka gwa kunoonya ssente tunoonya ssente kubanga omuntu omwavu nalabye abaana abakyakala nali mu kivulo kya dakitadapi kivu kyali kya 3 nentuuka enda abaana bawala abali mu bivulo abasanyuka ne ŋŋamba abo bonna abo abaana bawala boolaba bivulo bya 5,000 bakiyingira naye oyinza okusanga ng'eyamusasulidde si yamusasulira apaatimenti si yamuwa ez'envi kati gw'alina girlfriend gw'olina gwokompitinga naye obuzibu bw'olina kale kirala ekyo kiri nnyo era mu bawala naye kirala abavubuka competition nnungi ekkirizibwa mu bulamu it's a healthy game competition being competitive it's a healthy game naye okompitinga naani okompitingira ku ki ekyokuvuganya ani gw'ovuganya ovuganya ki otegedde kubanga gw'ojja kugenda ogambe nti ngenda kuvuganya ono
amazima ga Katonda gwe gw'ovuganya naye tomanyi sente kizaakola azikola ddi era azinyingiza atya gwe ng'okyali ku musaala gwo gw'emitwalo 5 emitwalo 5 kuliko NSSF kuliko obusolosolo awo ate twejjemu engeri y'okuvuganya ey'ekinaku kino kibagamba ate bagamba oyogera bubi envuganya ey'ekinaku yetya Jamal nti muvuganya muki mu kwambala bulungi okitegeera Jamal yaguze engatto ey'akabi naye kangende njigule okitegeera ebyo biri nnyo mu bawala Jamal n'abavubuka mwe bali abasire balina competition ey'ekiro Jamal yaguze emmotoka empya naye kangende ngule emmotoka ojja kutomera ogenda kufundikira ng'obwongo obusibiddeawo ojja genda okompitinga ne bulooka nze nvuga emmotoka ndala buli wiiki so woteeko mu competition kati nze tokompitinga nange kubanga nange ez'envuga sizange omwaka guno njagala mbereko mu kwota mu Jamal by'ayina kati awukola ate nze nzitunda so kati bw'okompitinga ne Jamal oba owedde naye anyway njagala okubeebaza tubale tunyumya mbunyumya njagala okubeebaza bannayuganda mwe bali kuwagira music industry because endongo ffe mwe tulya endongo mwe tuwangaalidde endongo mwe tufunaako okulya mwe abawagizi b'endongo mwe mutuyamba ne mutuwagira ne tufuna school fees z'abaana ne tuwagira ne tubezaawo family zaffe ne tubeerawo naye mwe bali nnyo okuwagira bannayuganda ekisokera ddala lwaki mbeebaza nti Bene Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Landlord nnyinimu Namunswa yasiima naggulawo omwaka 2025 abadde aludde okulabikako eri Obuganda naddala mu nkuuka abadde alabikako bintuntu w'ebityo naye olwaleero yasiima n'alabika kiba kitutte emyaka kuvira ddala ba mu COVID omwaka guno teri mawulire gasinze kukola nga gamayiga kumubanja kabaka simanyi oba ebigambo mwabimira kati mwabirya ago gakola naye bane kyakubulira ebbanga kabaka lyamaze nga tajja mu nkuuka amaze yakoma before nga twali tugenda mu COVID that is 2019 is it omanyi nti Bene amaze emyaka gibadde ng'etaano abantu nga tebamulabako mu lubiri abadde ng'abeeramu naye nga nja n'ayitawo buyisi ku nkuuka njogera ku kivvulu ekyenkuuka sobyira nti enagiwera giweza emyaka egyo kuba njuke bakyali kyaddi yaliwoko akagiringamu 2 nedda akagiringamu 2 kuba genda mu comment section otubuulire Bene abadde amaze ebbanga ki kale sobola ogenda mu comment section naye enkuuka yabadde mwawagidde kuba nti ekyankiza okunuma mu nkuuka wabaddeyo effujjo of course ange wabeera abantu abangi ekyo yabadde nnyene effujjo lyabaddemu bwabbiddwa obusimu obuwererako ddala era complaints zavuddeyo nga liwo abalumiziddwa ekyo kikyamu abategesi mudde mu kirowoozeeko abategesi oyagala bakole batya security of course tubabanja abazze okulya sente zaffe okunyumirwa zatumenya okwate zirina kusibonyaabonya nga security ebeerawo naye bano abaana abo abayingira abo abateguzi b'obusimu balina okufaata anti wuliriza abo abaana bayingira nga talina kyalina abo abaana bakeera mu gym abo abaana bakeera ku lusozi wali e Rubaga abo bolaba bakeera kukuba bags zaki bags bo nga bo self trained bo balina engeri gye beetangiramu kati we bayingira abaana nga 5 ne bakusanga mu nkuuka ekiro nga tebalina kibalina kyonna gwe kyolina okumanya bawe byokola ki obutalumizibwa kubanga bo mwebali security esobola okuyingiramu wensinzira ne ŋŋamba yuno ebivulu ebisinga abantu zino omusirikale ayimiriddewa tebakoma ku miryango gye bakuuma wukawuka wabula bajja ne mu bantu era muzina naye nga musirikale ali mu kuyitamu omwo bamonitalinga so kati abategeka ekivulu ng'ekyo kyetaako dipula kuba era nyinza obutabanenya nnyo security yake ali etambudde nnyo kuba ebivulu byali bingi but eva much mwongeremu okuteekamu amaanyi kiruma nnyo Jamal ng'ovudde nakaseke n'ojja mu nkuuka ng'ozze ku kyaka notaddayo na simu oddayo omutima gumenyese so nga ate abasecurity basobola okukola ekyo because abantu bonna bayingirira mu miryango n'ababbi amasimu bafulumira mu miryango so you can trace that out alina aba intelligent mukimanyi enkuuka bwetyo bwe yatambula it was good turn up yali y'amaanyi ava much waliwo ensasa gaabwe yatuukawo King Saha yafunamu okusika omugwa ne Bebe Cool ku nkuuka wennyini omu yagenda n'asookayo munne ku stage omwana yagaawo reactinga so ne babeera mu kaawo ebyaliwo era twafundika ndowooza King Saha atayimbe na bulungi ne sound baamumuggyako n'atuuka n'abivaako n'adda ewaka
waliwo kawe embere yali walking sana ne bebe kulu mu nkuuka ebitali birungi aweba match Balam the other side yateka Sheraton performinga bulungi nnyo tewali eno 26 bebe kulu tondeke kiwatule nawo wajjula kyali kiyitirivu nnyo bebe nze siryangako ku sente ze mpozi mwe abali eyo muli esente ze naye nze siryangako ku sente ze bebe kulu zirisi mpaka bebe kulu zirisi tujja gyogerakoko olwaleero nyina kye nalabyemu kya bebe kulu zirisi Dax Cartel ne yani omuwala gwe yayimba Dax Vibes yani omuwala gwe yayimba naye Ava Peace nabawa namba yabadde namba 3 nendaba Zawi ate bwe yamaliriza n'akomerera Zawi namala n'amugamba Zawi va mu byobufuzi oba oyogera byonna byoyogerako byogere naye ebyobufuzi bive oyimba bulungi naye ebyobufuzi bive ate n'amuteekamu ku lisiti ayina gwe yawadde gwe yatadde ku bebe kulu ayina gwe yatadde ku lisiti yes ogamba saamutegeera olwali lwaki tulekereza abantu anjagadde kubebaza bivulu bazze tanapu yabadde nnyingi nnyo abawagize Empere Festival kuba ekivulu ekyo ebivulu ebyo byabaddewo festival season tewali kivulu kyabadde kya 15 byadde bya mutwalo kwebiri kwetaano naye kyewuunyisa okubanga byonna byajjudde okuleka amakanisa wano amatonotono go gabadde gaki ga bwereere naye bannange Pastor Kakande Ministries ako kayitizaawo Kakande yakola ekintu kati awo tubanjiza Pentagoni wamma kakande mu bya Pentagoni ze basivudde kale mugamba kaona atukume mpozi ngo ile chemba twerekereza twekuume 2025 mwaka gwa kukola mwaka gwa kusaba nnyo gwa kweyagaliza ate gwa buwanguzi tujja kuwangula okuba nti gwa nsuusuubo 2025 ebiseera ebisinga emyaka egy'ensuusuubo giba gya buwanguzi nnyo naye twesabire Mukama Katonda abanjagalire nze Jamal Kalyesuubula Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 359 ne noti 757 noti 626 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education.